po jako akawuwo. Abakulembeze n'abatwala ebyobulamu mu Kasanda district bategeeza ABS TV nga beeteeseteese obulungi okulaba nga ekirwadde ki COVID-19 tekituuka mu kitundu kyabwe. Bamuno okubapima kwatuuka tulina gadgets ezisobola okupimako ku muntu ne tulaba embeera gy'alimu ate ne tubakuutira obutatambula kuva we bali paka bwe twogera n'ab'e Kampala basobole okubaggyayo. Kunguzi wa Johnson atwala eddwaliro lya gavumenti erya Kasanda Health Center 4 agamba nti okuva lwe bafuna amawulire ag'ekirwadde kino okuyingira eggwanga basitukira mu mangu ddala. Tweteekateeka twamanya nti ekirwadde kizze wano e Kasanda kisobola okutulumba ne kitukosa ne tuteekawo enkiiko ezo era mu nkiiko ezo tutuula almost buli lunaku okulaba nti tuteekawo embeera eyinza okuziyiza omuntu okukwatibwa obulwadde buno. Era buli kitongole mu mbeera eyo kyesuubirwa okubeera nti kikola omulimu gwakyo. Aba security bali ku mulimo nga bateeka mu nkola ebyo pulezidenti byeyasimbyeko essira. Johnson agamba nti waliwo ekifo ekyenjawulo ekyateekebwawo awayinza okutuukira omuntu yenna afuna obubonero bwa coronavirus. Kasanda twatongozza ekifo wano ku ddwaliro wennyini we twogerera. Ekifo kirinaanye na wali we tukeberera omusaayi gwaffe. Batadewo ekifo ekyo nga buli oyo yenna gwe tusuubiriza oba gwe tuteebereza okubeera n'obulwadde buno bamujja wonna awaali wano mu Kasanda district yonna ng'ogase Kasanda South ne Kasanda North ne bamuleeta wano ku ddwaliro ne twongera omwekebejja. Ono atendereza nnyo ABS TV olw'omulimu omunene gwekoze okumanyisa bannayuganda n'okubasomesa ku ngeri y'okwewala ekirwadde kino ekya coronavirus. Kyokka era aliko ennamba z'essimu z'awadde bannakasanda okusobola okubatuusako amawulire agafa mu bitundu byabwe okusobola okulaba nga balwanyisiza wamu obulwadde buno. Nkakasizza nti ABS Television erina omutima omwagazi gw'abantu ng'era ebaagala nga balamu. Mu mbeera eno ey'akaseera kano aka coronavirus kuliko essimu z'abadoctors eyange eri 0 7 7 2 6 6 5 0 1 8. Haji Ziyad Kalema ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda wadde abavubuka amagezi okukomya okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga ya coronavirus n'abajjukiza ebiragiro by'omukulembeze bya zaawa era nga lino buli kiragiro kyawa liba lifuuse etteeka. Naye pulezidenti bw'ayimirira n'ayogera ekigambo liba lifuuse etteeka. Sometimes Amini yafuganga nga awa decree bafuga bategeera decree eriba lifuuse etteeka kifa kifuuse ekiragiro aweebwa obuyinza okwissuinga directives olw'obutebenkevu bw'eggwanga eno security threat. Ziyadi agamba nti bakoze buli kisoboka okweyambisa buli kubo okulaba nga basomesa abantu ku ngeri y'okwewala coronavirus n'akakasa bulungi nti bannakasanda basobola okukyewala. Kusooka emabega wonna tuba tugenda ku bizindaalo ebiri mu bitundu byaffe nga tugenda ku leediyo nga twogera eri abantu baffe tutambula mu matawuni ne tubategeeza nti bannange temubita bya lubalaato era kati bwenjogerera waliwoko enjawuloko okusooka basooka ne babeeranga abatabifaako. Kayanja Nyanzi yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Ali abweru toyingira n'ali munda tofuluma naawe teeka ekkomo ku bantu b'ewaka